bwe bampa ssente ezo omwami oyo Pastor Robert Kayanja yanteerako instructions nga wandiise questions nga kuteddeko ne answers byayagala babloga be bakubuuze. Babloga be nakolanga nabo yali Nelson Bukenya, abangi gwe mumanyi nga Bukenya Media, ne Katumba Richard gwe mumanyi nga Kabaata. Abo be bantu Pastor Robert Kayanja be yasasula nkole nabo nga tukola defamation posts or videos against Pastor Bujingo, Pastor Senyonga ne Pastor Kiganda. Ensonga lwaki nvuddeyo njagadde okuleeta message eno abasabirayo babeerenga ekituufu bo bakimanyi. Nkyogedde nali sikyogerangako nga ate nkisirikidde ebbanga ddene ate nga nkimanyi nti Miracle Center ebisiyaga gyebiri ate n'omusumba abimanyiiko ate abyenyigiramu. Video wagikoze out of busungu nti bakwefuulira? Si out of busungu naye nayagadde ntangaaze ensi emanye nti bye najja njogera ku basiyazi nti bw'ovaayo n'obaranisa nga nabo bakozesa balina machinery zaabwe ze bakozesa nabo ne badda emabega ate ne bakuba kati gwe n'olabika ng'omulimba kuba ate olina bye wayogera luli eri ate kati ekyasinze okuleeta ekyokola video but not out of anger. Omusajja gwe mwogerako alina famire, alina omukyala, alina abaana. Nakugamba nga tukola interview zaffe ezasooka samike nti waliyo category LGBT ekigambo kinene naye nga buli nnyukuta ku LGBTQI+ erina kyestandingira. Kati kweza ennyukuta waliwo B stands for bisexual men or bisexual women. Bisexual ye musajja nga alina omukyala alina n'abaana naye ng'ali ebisiyaga. Chris Mubiro w'Emmengo wali muli wa bisiyaga naye alina abaana talina abaana. Kuba wakolako video ng'ogamba omusumba omu sijja kutya kwogera nsonga bino tubiri mu public domain. Omusumba Senyonga Bujingo bakuwa ssente obeere ng'ovumirira erinnya ly'omukulu ya Pastor Kayanja. How sure are we nti ku luno si be bakulya emabega nti oba tewali muntu yenna akuli mabega this time round? Lwaki bikyuka kati? Actually kati kantereezeemu nze kennyini natuukirira abasumba abo boyogedde musumba Bujingo, musumba Senyonga ne Kiganda. Ne mbagana nina information gye mmaze ebbanga we nali mu LGBT gye mmanyi ku Pastor Robert Kayanja ne Miracle Center gye njagala okukola ki obawa. Kati abasumba abo mu butuufu bwakyo baali bampa facilitation. Omusajja juzi yalaga gundi yalaga bagiyita batya matrix n'alaga omupango oguliwo nti ono akubira ono essimu ono n'akubira ono beeteesa yagiraga ebyo bye yalaga eyo ye yabyekoleranga ye. Kati saa zino tulikola story ya Pastor Kayanja ey'amazima ku Pastor Kayanja naye wankubiddeko twapanze bwe bagenda mu Telecom for example Airtel ne balaba essimu yange neyo ebyayogeddwa mulimu okupanga ekintu kyonna kyonna. Kati oli natwanaga nti olaba eno gundi eva eno yakubira ono tulage biki ebyayogera kuba poliisi byonna yabikuwa. So kakasa ebimwogerwako ebyali bimwogerwako mazima. Ntunudde mu kamera Pastor Kayanja ali ebisiyaga Miracle Center Rubaga ne church zonna eziri wansi w'obuweereza obwo ng'oggyeko nezo ne ba patterns ba Miracle Center kubwenjogera ba patterns ntegeeza Ziwatoto Church ntegeeza Fanero ntegeeza Worship Harvest ezo church ezo zonna ezikolagana ne Pastor Robert Kayanja bonna bali mu muze ogw'ebisiyaga. Bwe babanga tebaliimu samike nze mbawadde task yino nga bwe ntudde wano nabo njagala baveeyo bagambe ebigambo bibiri byokka sirya bisiyaga nvumirire omuze ogw'ebisiyaga abyogere mu nnimi bbiri mu Luzungu international audience byetegeera abazungu abamuwa funds olulimi lwe bategeera ayogere ne mu Luganda akomaawo. Okay, mbaniriza mwenna gy'osinzira okulaba omukutu guno gwa Unique Media nembeebaza gyonna gye mutuusaako engalo. Good morning, good evening, good afternoon okusinzira mu budde boolabiramu video eno Unique Media. Mbeebaza mwenna abakomentinga ne mutuguidinga somewhere
abasharinga messages zino abazisalamu ntera obbulaba ennyo ku TikTok. Mbebaza kubanga mba muyina etoffaali lyemwongerako buli message tuleeta ku channel eno tuba twagala etambule abantu bategeere bamanye then ebeeko abantu beekyusa mu bulungi. Samike ge mannya agange era nga Roland Selima yabeera ku kamera okulanga lukimu okifuna bulungi nga wookiraba. JS Medical Hubs bagamba abalina nsanaawo agenda obanoonyeko. Musawo John Mukulyeko zinamba zola ku screen ajja kubakolako olinamu pressure sukaali naye oba tonnalwala naye ng'oyagala ku cleansinga mubiri kugoozaamu butwa oyagala kuwe ku ddagala erirwanyisa eryongera amaanyi ery'obusimu bwo oba omubiri obulwanyisa endwadde gendayo munoonyeeko ajja kubeera ng'ate akukolako bulungi. Musajja si mubi, musajja mulokole ajja kujjanjaba tusebe Katonda ate abenga akuwonya bulungi nnyo ddala. Olunaku olwaleero nze n'omukulu mukwano gwange si mupya ku channel eno nzize tubeeko bye twogera n'okunnyonnyola n'okutegeeza eggwanga okusinziira ku bibadde bitambula tumanye amazima from the horse's mouth. Ogamba otya ssebo? Ajendi Samike. Namusabalabi ba Unique Media. Nate era nkomyewo bawadde wayise ebbanga ki. Ombuzeeko nasemba okulaba mu biseera twasemba okukola naawe ndooza mu biseera nga bya isite eyo omwaka oguwedde. Kuliko ekomera. Anti ntandise nakyo lwa nsonga sikulabangako bukya we nnawulira ebyaliwo ate munnange komera akwagaliza ekomera aba akwagaliza ntaana nga neewummuzaamu kubanga nayiga bingi. Gavumenti eno naye si nnyangu nnyo. Gavumenti eyinza oba nnyangu naye abagikoleramu abamu ate era abagikoleramu ye gavumenti. Ate gavumenti kyekiraba abo bantu era abagikoleramu ye gavumenti. Bantu bazibu nnyo. Wanakuwandikira ebbaluwa nanga atulwanisa bisiyaga eno bw'ayita eno nagamba mukakwate nako mukasibeko mukateekeyo. Amannya Mukisa Elisha lyerinnya lyange anti bagamba mu Buganda Kabaka yalina amannya ffe abasigadde tulina linnya. So erinnya lyange nze Mukisa Elisha. Teza mbadde nkolanga nsobyo okugamba Samike ge mannya gange. Kabaka yekka mu Buganda yalina eri amannya abasigadde tulina linnya. Akuva n'olwaleero ali n'oyo ali ku kamera Muganda naye takiŋŋambanga. Kale Elisha ekikuleesezza tubeeko bye twogera nsonga ya vidiyo gye nalabye bye nakedde ku makya ne bansindikira ng'olina ensonga zottaanya mu nsonga ze wabadde okoonako ng'olaga nti omupasita Pastor Kayanja ensonga ze bamuvunaana ezampi ez'ebisiyaga biki abaana bye bagamba nti kigambibwa yalina byabakozesa ng'olumiriza nti ntuufu. Ekyokubiri olina amannya ge wakoonyeeko nti bano be bakulu bakozesa babuloga okubaako bye batangaaza nga bamulwanira entalo. Mwabo nno mulimu muntu mulimu mukwano gwange bamuyita Bukenya Media. Ate nnimba bamuyita Bukenya Media. Nze njagala Bukenya Media ne mukulu Kabaata. Mu nsonga endala n'okakasa nti ndi ku bya vidiyo nti ku MCC aba Miracle Center ekola nga recruitment center. Nti era gwe wali okolerayo wali kuruutingirayokko. Ebigambo ebigenda okwogera mu puroguramu eno biyinza oba bikambwemu naye si byange era si bya Unique Media bya Elisha Mukisa ng'omuntu. Wavudde ku kyokola vidiyo eno? Kale wabaddewo ebibaddewo emabegaawo we najja nga nnwanisa bino ebisiyaga nga nkolagana with different government entities offices ez'enjawulo mu gavumenti. Oba ojjukira bulungi nnyo nti natuuka ekiseera nga nina
ambition oba nina ekirooto ekyokukola rehabilitation center eyamba ba victims ababadde mu muzoogo era wayinayo n'abaana kati nentandikawo akantu ka project akatonotono era nga kali funded by State House kati ebiseera ebyo nenfuna abaana ababiri abaali balumiriza Pastor Kayanja nti abakola ki yabali nimbasembeza nga njagala okubajjamu information already addingeko eyo gye nali nina kati ndoza musumba nawe oyo Pastor Kayanja ndoza n'ategeera nti nina abaana bano n'antuukirira bwantuukirira ne tukola bina bye twakola byengenda okulambulula eyo mu maaso kakati oluvannyuma banneefuulira ate nga nina information entuufu beekolamu akabondo bennyini ye nga Pastor Kayanja mwakali n'abasiyazi n'abantu abalala ba Andrew Mwenda kati ne basalawo bankwate ate era nze bankwata misana mu town nga ntambula nga nina ku byange ne bansibaawo mangu ku police amala nnaku 3 oba nnaku 2 bankwata ndoza ku Friday Saturday Sunday Monday bantute mu court speed ebintu babikola mangu ku weekend watali agenda kutaasa oba ku bonding out na kutwalira mangu mu court naye kirungi nayita mu be nayitamu ne ba intervene nga DPP nayita file ogenda okwetegereza ng'ebintu byakolebwa muwe ate era nenfuna ne information abaali emabega byonna so kwe kuvaayo ntangaaze ensi nti bano abasajja ajja kukozesa omulwanire then later amala akwefuulire ayagala okusuppressinga eddoboozi lyo akugalie so kyekyasinza okuzjayo okukola video okay kakati nga tunagenda mu details njagala tujje bino ebibuuzo biringa 2 oli biyandyebuuzizza tunagenda into what really happened nabiki bye bagamba okukola oli yandibuuzizza nti okay ayinza okwebuuza nti video wagikoze out of busungu nti bakwefuulira si out of busungu naye nayagadde entangaaze ensi emanye nti bye najja njogera ku basiyazi nti bw'ovaayo n'obalwanisa nga nabo bakozesa balina machinery zaabwe ze bakozesa nabo ne badda emabega ate ne bakuba kati gwe n'olabika ng'omulimba kuba ate olina bye wayogera luli eri ate kati so ekyasinza okundeetera okukola video but not out of anger era ono mulala naye ayinza okubuuza nti kuba wakolako video ng'ogamba omusumba omu sijja kutya kwogera nsonga bino tubiri mu public domain omusumba Ssenyonga Mujingo bakuwa ssente obeere ng'ovumirira erinnya ly'omukulu ya Pastor Kayanja how sure are we nti ku luno si be bakulya emabega nti oba tewali muntu yenna akuli mabega this time round lwaki bikyuka kati actually kati kantereezeemu nze kennyini natuukirira abasumba abo boyogedde musumba Bujingo omusumba Ssenyonga ne Kiganda ne mbagana nina information gye mmaze ebbanga we nali mu LGBT gye mmanyi ku Pastor Robert Kayanja ne Miracle Center gye njagala okukola ki obawa kati abasumba abo mu butuufu bwakyo baali bampa facilitation egenda okuyambako nti no baba bloga bano batambuze information eyo sobakuwa naye tebampa nti oba nkole defamatory message about Pastor Kayanja bampa kuwagira nze yagamba nti ngenda kuwabya bali kakati Pastor Kayanja bwakitegeera nti bano bampadde mwabye kati naye awo n'ayingirawo n'ateekawo ebibye nti ngambe nti nakyusa statement zange kubanga nze baleetanga like ebibuuzo bali already tugenda tuukawo kati nga bakubuuza nga bye bakubuuza ate nga ne answer bazikuwa ozirina okitegeera so ne bandiverting okuva ku kinze kyali kindeese bo ne bakikyusa so bwe kyali naye siga nti oba waliwo omusumba eyali anguze nti mpayirize oba nti obanga menti kyali bwe kityo abantu oza banakwesiga ku bino by'onaagenda okwogera kubanga okyukakyuka ate nkyukakyuka ntya njogera mazima ate abantu bo ne bagezako okuga-misinterpreting naye nga gaba mazima okay kati tugende mu details kyali kitya nga bakutuukirira bakugamba okole ki olwo nga ngenda kukola video eyogera ku bye nali establishings ku bbanga linamala mu LGBT community
andoza Musumba Kayanja abitegeera because I don't know kubanga ye omanya ina networks nyingi kati nansindikira omwami bamuyita Enoch Kakomo PA we yo nali mumanyi PA we nansindikira omwami omulala bamuyita Senyimbe Julius akolanga bya public relations adiringa mu byaba media bikibintu ebiti nansindikira ne Bukenya media government mukwano go oyo amanya ge amatufu ye Nelson Bukenya yes ekiro kyo kikatiriza nkikatiriza kubanga ne mu messages za transaction gundi messages zange za mobile money zali zimuletanga Nelson kati Bukenya akola ngani Bukenya ali blogger ne Kabata ng'ogwabwe nze byenshuti nze nga wembishuti nze wano nga be balina okubitambuza ati ne babyogererako ne birabikanga byebituufu so nga ate bulimba Kabata ono yali ku Top TV. Kabata yali ku Top TV. Amanya g'amatuufu ye yani Richard Katumba. Richard Katumba. Ye manya g'amatuufu. Okay. Noli Nelson Bukenya amanya g'amatuufu kaba Bukenya media ago gakozesa mu bya blogging naye kati baba kuwa netandika ngo okushootinga bandetere milioni ya cash ne bazimpa ne bankolera ne transaction ani azireta Julius noyo Kakomo ye PR wa Omuze ate Kakomo yakulira ebya finance ku Miracle Center transaction zonna za Miracle Center Kakomo yagenda ba banka obachi kati baberanga aba babiri okay ate era fena twasasula Bukenya media yasasulwa naye bamuwa ate nze nali mbasasula nze nali bosi waabwe mbaseera ate nibye message weziri nga mbasasula ate nabo bansasula Bukenya yampeereza ate nentuka naye ekiseera naye nemuweereza ono Kabatanga naye muweereza ye Kabata iti yampaako nze nabeeranga muweereza kuba baziwanga nze mpe Kabata era message nzirina nje zikwa oziraga abantu Kabata naye nze nali musasula kati nga mission eriki mission nti Musumba ayagala bino ebyo Pastor Kayanja ayagala bino ebituufu nti no yali abaana bano ebisiyaga tubikyuse tugambe nti no bulimba okitegera because baina okukkiriza muri nti no for the experience generally in LGBT community nsobola nokosa eddoboozi lyankuwanga engeri gye nali navaayo nempaka ebisiyaga nali nfunye already that influence nti bwe njogera ku kintu buli omu ajja kukola ki ajja kukkiriza so ne bakozesa ekyo ate era kye twakola that time kubanga njogera amazima abaana tebaddamu kuwulikika kuba we navaayo nenjogera tebaddamu byeyo bye wayogera ebya pampa era ne question bye baali basetinga njagala mwogere ku pampa njagala mukyuse nkyakabaloyo mumukube genda ogulewo n'omusango ebya kyakabaale mbijjukira ne message nzirina nti genda ogulewo omusango ku kyakabaale kiraba so ebintu byabwe byali bya kudivertinga abantu okubajja ku kituufu ne babikyusakyusaawo ate saawa eyo abantu bo ne babigula kuba abantu bo baliwo okuflowinga nakiriwo kyenalaba ku Uganda eno kyonna ekijjabo kye baflowinga nakyo oba ki oba politics oba byabasiyazi bya homosexuality y'abapasita bo nga baflowinga n'ekyo so okusinziira ku omulimu ogwakolebwa mwagukola bulungi mwaguggusa mulowooza twaguggusa ate tetwamukolera omukulu erinnya ne litereera akaseera ako kati bava ku kyokwefuulira anti bano bamafia tosobola mukolera nategeera omukoledde ku zimishoni ate ngo omanye ebyama bye nakuleka bulesto ine aba yagala kusuppressing oba takusuppressing at least akutte okitegeera akutte by the way kuva wenatandise okuwenakoze ezo video za Pastor Kayanja gwe tomanyi kind of threats zenfuni abeeyita abasumba abamu kati tebakyalina namba yange eri nkadde yavaako kati bajja ku messenger ne bawandika all sorts of messages ne bajja ku other social media platforms ne bakuwandikira all sorts of messages ojja kufa ogenda kola booti okitegeera so bamafi yaabo ye ayagala akukozesa bw'amala okukozesa akusuppressing osobole okulema okuddamu okwogera bino ebintu biri mu all sectors oli waakukozesa nti owagenda okola mission bweti newewati naye amala nakola ki nakwefuulira kona bajjajja uchuli yavangayo ng'ayogera ebintu ebituufu fina bye twalabanga nga bituufu
naye bennyini abaamukozesanga abyogere ate bamala ne bamwefuulira paka kati tewali ayinza nakuteebereza nfa ya jjajjawo kyo teri ayinza nakukulondoola nti nategere gundi yeeyatta kuba abaamukozesanga baali bangi okitegeera so bano bamafiya yaagala akukozese bwamala okukozesa amala akwefuule so kyekyantuukako nti nze abantu bangi nnyo abantuukiriranga naye nkolanga ebintu ebyenjawulo for example nga pasita Kayanja namukolera ezo zi vidiyo ze amazima ne tugafuula obulimba bwe yamala ate naye neyegatta ku basiyazi ne banneefuulira nti bonna bali kintu kyekimu so kakasa ebimwogerwako ebyo byali bimwogerwako mazima ntunudde mu kamera pasita Kayanja ali ebisiyaga Miracle Center Rubaga ne church zonna eziri wansi w'obuweereza obwo ng'oggyeko nezo ne ba patterns ba Miracle Center wenjogera ba patterns ntegeeza Ziwatoto Church ntegeeza Fanero ntegeeza Worship Harvest ezo church ezo zonna ezikolagana ne Pastor Robert Kayanja bonna bali mu muze ogw'ebisiyaga bwe babanga tebaliimu samike nze mbawadde task yino nga bwe ntudde wano nabo njagala baveeyo bagambe ebigambo bibiri byokka sirya bisiyaga nvumirira omuze ogw'ebisiyaga abyogere mu nnimi bbiri mu Luzungu international audience byetegeera abazungu abamuwa funds olulimi lwe bategeera ayogere ne mu Luganda akomaawo naye tebasobola Elisha njogedde ntunudde ebintu bino byoyogera obiinako obukakafu ate malaga byogera nali mu LGBT community gwo singa teyalinze walitegedde smaga oba wali ogimanyi nali sigimanyi ababeera ku social media ne bavuma biki kakati mbuuza singa teyalinze bwemanga byenjogera bya bulimba gavumenti yalitegedde smaga yali egimanyi yali tegimanyi wetuuka ogiggala kiteeza waliwo yali avudde ate nga n'ebbaluwa nzirinanga government acknowledging a receipt of my complaint wazindaga ezo twaziteekayo nga government acknowledging a receipt of my complaint about an organization eyali erina omuze ogw'okurecruitinga abaana mu bisiyaga gavumenti neegiggala ne paka kati nalabye bagenze mu kooti nga baddukirayo mu gavumenti yaggala ekitongole kyabwe kooti naye nekkiriziganya wamu ne gavumenti nti bakola bituufu ekyo obadde tokimanyi ekyo mbadde nkimanyi nti kooti yalagidde nti gavumenti byeyakola byali bituufu ebyokugala smart so kati nze ku bbanga linamala mu LGBT community nina a lot of information about so many people bensobola okwogera wano abali mu bisiyaga nga mulimu ba businessmen eyo list kweri ku Facebook yange nagiteekayo ate nga tewali asobola gidisputing nti si ntuufu ku bbanga linamala mu LGBT community nkimukakasa bulungi nnyo era nga nkirinako obuyini abantu bonna bali babisiyaga era lwaki oyagala ekikuleetera okukonfaminga nti nno bano abantu bali babisiyaga none of them asobola ovayo nakola comment yonna ku homosexuality none njagala ondeetera akatambi konna nga Pastor Kayanja avumirira ebisiyaga oba mukyaki oba nga asabira omuntu w'ebisiyaga naawona tekaliyo abikali tubize okuwuliriza these rumors tabiwa budde asabira abagumba ne bazaala n'asabira abalema ne batambula gwe njagala ondage teriyo bali mu bisiyaga bagala kubivaamu bagala kulokoka basabire ogwo muzimu gw'ebisiyaga anti si yawonya Katonda yawonya kati Katonda awonya amagulu n'awonya obugumba n'alema owonya akabiina oba ekisiyaga ayina limiti nti ye ekisiyaga takiwonya abula awonya abagumba n'awonya naye olaba Elisha ekimbuzaabuza kiikino abaana abo bavaayo ne bagamba omusajja yatukola waati ne waati ne waati ne wayita sometime bennyini ne bajja ku kituuti ne bagamba twali tulimba kati kankulambululiremu abaana abo baba batuufu nti Pastor Kayanja abalya naye nga abaana abo eimu yaabwe esinga obukulu okubanga bavuddeyo ne bayabya Pastor Kayanja it's about financial issues nti omwana abeera financially constrained ng'obanga yeetaaga ssente ate nga pastor yamulya n'addukirayo ng'asuubira nti pastor agenda muwa obuyambi ate pastor kolo n'atakola ki n'atamuwa kati waatamuwa ng'ajja mu mawulire ng'akola ki ng'abyogera kati ate wamala obyogera pastor olwo ng'ajjukira okubayita ng'abawaki ebbaasa kati ate wabawa ebbaasa abawa ne condition nti mugende mu mawulire mugambe nti twali tukola ki tulimba naye nga abaana baba tebalimba baba bali genuine naye because of money because of their lust for money batuketsa ne babagula ne bakomawo ate ne bagamba nti nno twali tulimba
oba omusumba gundi yatuwa ssente tukole ki tuwayirize omusumba Kayanja naye ng'ekituufu kyakyo teri muntu ayinza kumala gavaayo n'agamba nti nze bankozesa mu muze ogw'ebisiyaga nti omusumba gundi yankozesa bw'oyinza okikola oyinza okera ku makya n'okyogera aze nga ze sami sisobola teriyo na muntu ali soba asobola kuvaayo n'ayogera eyo statement okuggyako ng'omuntu oyo ddala nga kituufu ali victim naye nga wogambye obwavu bamala ne bamuwa ssente noga kaddayo mu same media ogambe nti nali nkola ki mpaayiriza era ne baddayo n'abeera confident nnyo n'atunula ne mu kamera n'agamba nze nali mpaayiriza omusumba Ssenyonga oba musumba gundi eyampa ssente mpaayirize naye nga si kituufu. Okay, asamike ge gange tulina Elisha Mukisa tugezaho kutemaatema mu ka video ke yakoze lwaki yakakoze motive yabadde yaki lwaki twandimukkiriza bye tugezaako kubanga tu digestinga kakati ogambye mwina list oba oyina list ey'abantu ab'enjawulo abali mu muze guno era n'abasumba waŋŋambako lumu nti abasumba bangi b'omanyi bangi si Pastor Kayanja omuntu omajja kwebuuza lwaki mufiira ku musajja y'omu yekka lwaki abaala temubakwatako kubanga kyekibuuzo ekyebuuzibwa nti bannange kale waaba bituufu yabirimu yekka mulinga abalina motive nti mwagala mulwanyisa bulwanyisa tomixinga n'abalala kubanga lyondabidde Samike soogedde ku Pastor Kayanja yekka ate era si gwe natandikirako yekka njogedde ku bantu ab'enjawulo bw'oba oyagala nsobola n'okozesa omukisa guno n'enjogera amannya gonna wano eyo listening nsoma wano eya buli muntu yenna mu Uganda ali mu gavumenti n'abatali mu gavumenti ba businessmen abasomesa bapasita abanabyabufuzi abali mu muze ogw'ebisiyaga jimpe njikuwe lisiti jimpe njikuwe lisiti jimpe lwala ntuba tukoze omusango lisiti jimpe kubanga kati nze ekinjira kino mwaka ku mwaka omusajja baliko ogwo omu ate nga bajja ne batugamba bamanyi ebintu bingi bamanyi abantu bangi kati omuntu asooka ne yeebuuza olutalo ne lutandika nga lwazikyaki nti onaawala noono onaawala noono lwa kizimbe onaawala noono lwa omusajja juzi yalaga gundi yalaga bagiyita batya matrix n'alaga omupango oguliwo nti ono akubira ono essimu ono n'akubira ono beeteesa yagiraga ebyo bye yalaga eyo ye yabyekoleranga ye jjukira oyo omusajja mugezi ali very so smart like I said is a mafia kati ye yatula wansi n'afuna abaana babali mu IT n'abagamba bakole obwo obuntu nti obulinga buweebu mbusimanya ebyo polisi bwe beekugambye nti gundi yakubira gundi polisi temalaga kuwa ebyo byokka ekuwa n'ebyayogerwa kubanga mugenda mu telecom company for example ng'essimu ya Airtel yakubira ono yo Airtel bagenda mu Airtel n'ebabula n'ebyayogera kyokka tebabirina Airtel leka kuleeta ebyo mbusima yambu gundi yakubira ono kakati nze nkukubira kiteeza tupanga kukwogera ku Pastor Kayanja oba tupanga kukola bujulizi ku Pastor Kayanja kati saa zino tulikola story ya Pastor Kayanja ey'amazima ku Pastor Kayanja naye wankubiddeko twapanze bwe bagenda mu telecom for example Airtel ne balaba essimu yange neeyo ebyayogeddwa mulimu okupanga ekintu kyonna kyonna kati oli natwanaga nti olaba eno gundi eva eno yakubira ono tulage biki ebyayogerwa kuba polisi byonna yabikuwa ebyo byo tabitulaga bula alaga essimu n'asibira ku ekyo to divert that's his main work okudivertinga justice okuleeta obuntu naye omusajja alina famire mbadde nkyayogera ku kyogambye nti lwaki twesibye ku Pastor Kayanja tewali yesibye ku Pastor Kayanja nze kuva bwe navaayo in fact nze nasookera ku bitongole ne we nagenda mu parliament nga bakola ku bill ya anti-homosexuality before the legal committee of parliament nze okusaba kwange kwali ku organizations nti etteeka bwe liba linajja liketaringe for organizations is promoting homosexuality kubanga nyingi era ne nebaza parliament nti yayisa bill eyo I mean yayisa bill ng'etaddemu that provision stopping NGOs from indulging into activities of homosexuality saakomooko n'ebirala so ze saagala ogambe nti nno natandikirako oba ntandikidde ku Pastor Kayanja nze natandikira ku bitongole bwe namaze ebitongole kati n'ensalawo mbikula amazima ne kuba n'abantu abalala balemega nti ate weesibye ku bitongole ebyo kabe kate bali bassekinnoomu kati ndikune kuba ssekinnoomu ate ng'eno list simpya nali nagiteekayo dda
abo abasajja omusajja gwe mwogerako alina famire alina omukyala alina abaana. Nakugamba nga tukola interview zaffe ezasooka samike nti waliyo category LGBT ekigambo kinene naye nga buli nnyukuta ku LGBTQI+ erina kyestandingira. Kati kweza ennyukuta waliwo B stands for bisexual men or bisexual women. Bisexual ye musajja nga alina omukyala alina n'abaana naye nga ali ebisiyaga. Chris Mubiro w'Emmengo wali muli wa bisiyaga naye alina abaana talina abaana. So ekyo temutandika kugamba nti ate gundi alina omukyala ate kijja kitali mu bisiyaga. Eno yonna list gye nnina y'abasajja bafumbo balina n'abaana balina n'abakyala. Kandabe wagiteekayo ddi? Gikebere wanna giteekayo ddi? Wagiteekayo nga wagiteekayo June 23rd 2023. Kakati sagala mtu agambe nti nakabiteekayo kati 2023 kisome list. List gyesomere ogitedde gisome anze kangisome. Bano basiyazi era olina obukakafu era njagala abantu babamanyi n'amakyaki gaabwe n'amakolero gaabwe makuŋŋaaniro g'abasiyazi era bakuŋŋaanirayo. Esooka